oyinza okulaba omuvubuka nga yeerize ku Museveni. Museveni omulwanyisa omwagaza ati talinamu yadde enteekateeka ekola ki nebino byonna ebyomwana babalimba ekintu akyagala alinga atakikwatanga namu. Abavubuka e Kayunga n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu balabudde okubeera abeegendereza eri bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe abayinza okubakozesa ensobi mu ngeri y'okubalimbalimba bamale babasuulewo. Okulabula kuno kukoleddwa ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Oweekitiibwa Hajati Farida Kibowa bw'abadde ayogerako eri abakulembeze b'abavubuka ku kitebe kya disitulikiti e Kayunga akawungeezi k'eggulo. Babakozesa nnyo. Mulina okubeera abavubuka abeetegeerera. Mutambule nga n'emitwe gyammwe. Muwulira? Mutambule nga n'emitwe gyammwe. Bw'obanga oli ku kituufu, ng'omanyi nti kino kyendaba kyekituufu, tokkiriza ate busente kukola ki? Okuwugula. Mulina okuba n'emitwe egiri smart egitunuulira n'omanya. Oyinza okulaba omuvubuka nga yeerize ku Museveni. Museveni omulwanyisa omwagaza ki? Omulwanyisa omwagaza ki? Kubanga omuvubuka tolinamu n'amagezi gasobola kutunula n'omanya nti omusajja talinamu n'anteekateeka evaamu. Farida wabula alaze obwennyamivu olw'ebyobufuzi ebijjudde obukyayi ebiri mu disitulikiti eno ebizizza enkulaakulana y'e Kayunga emabega. Omuntu ayinza okulinnyirira olw'okuba alowooza nti oyagala akalulu n'emitiibwa byonna byolina n'abigwamula. Naye nga politics owa wano w'e Kayunga mubi, kubanga wampalana ezitakola ki? Ezitagwa. Abantu ne bamu ne batuuka n'okukyawa Pulezidenti Museveni olw'empalana zaabwe. Buli lwojja ng'olina bw'oyagala okuyambako batandika kulowooza oyagala kwesimbawo. Wuuyo anoonya kalulu, kaakati nze sirina kalulu ke nnoonya. Sirina kalulu ke nkola ki? Era sirina kalulu ke njagala. Kiki kyentegeeza? Njagala abantu babeere comfortable. Oyogere nabo nga tebakulaba ng'omuntu anoonya akalulu. Ono era akalaatidde abavubuka bonna okulemera ku miramwa egibakulaakulanye n'okubeera n'ebiruubirirwa mu bulamu bwabwe okusobola okweggya mu bwavu. Bagamba nti atalaba teri amulabira. Nze kooli yange eri abavubuka nti beerabire, babeere nga beerabira, babeere nga bali focused, babeere nga balina mission. Kubanga bw'oba olina mission mu bulamu bwo towummula paka nga mission yeekoze ki? Ewedde. Ekitegeeza balina okukola, balina okufuna family, balina okuliisa naddala abavubuka abalenzi bafuna okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Bave mu kukozesa ebiragalalagala, bave mu kunywa omwenge oguyitiridde n'okulya embizi. Kutira abavubuka b'e Kayunga okubeera n'amazima naddala mu layini eno ey'ebyobufuzi gye tulimu. Abavubuka bwe batuuka abeera mu nkambi zonna yonna n'alyayo ssente, naye ekyo tekikugattako ng'omuvubuka. Singa obeera ku record nti gwe bw'oyimirira awantu tovaawo oba bw'obeera ku kintu obeera ku mazima, kisobola okukuyamba kubanga n'anaakuyamba oba tomumanyi, naye society ekwogerako ki? Derek Seguya atwala abaliko obulemu mu tawuni kanso y'e Kayunga n'abakulembeze abalala abeetabye mu lukiiko luno batubulidde ku mbeera esomooza gye bayitamu. Tusanze obuzibu mu by'ensoma, saavisi tezituuka ku gundi, kati osanga abaana abalina obulemu nga yeekuba naye nga mugezi talina basaries ntono. Obulamu oba kaŋŋambe nti mu mbeera yaffe osanga abamu bamuzibe, abamu bakiggala, abamu bali physical tebasobola kutambula, n'osanga embeera efangana bw'etyo nga tasobola kuva wano ku ssente gy'ali agenda amira eddagala. N'ekyotusanzemu obuzibu naffe abaliko obulemu nti batukozesa nnyo, nti okusanga omukulembeze najja n'akulobingira ssente oba n'akulobingira obugaali ate ne bitatuuka ki wansi ne kikomaawo. Naye twatambudde disitulikiti yonna okuva e Galiraaya ku mazzi paka Busaana gy'akoma paka Kangulumya nga tutambula tunoonya ebizibu bye basanga. Gavumenti puroguramu ezitaddewo nga Parish Development Model, naye abavubuka wansi tebalina kye bamanyi. Ffe abali eno waggulu ffe abategeerako ku puroguramu ezo tebabitegeera. Parish Development Model bagiwulya buwulizi nga Parish Development Model kiringa omuntu wanaakuwa akacupa k'amazzi naye ng'ebiri munda tokola ki? Tobimanyi, tobitegeera. So tusaba obukulembeze bw'abavubuka babukozese buddeyo busomese Parish Development Model
naye bwe banaatugatta ekyo ya Parish Development Model twagala yawulwe nti abavubuka mu Parish Development Model bafuna ssente nga bo kubanga bo bagamba kimu afe bwe batugatta n'abakadde batuyigino walinga batutuulako butuuzi ne bamaliriza nga tebafunyeemu. Wano Nantebe w'abakyala wasinzidde n'alabula abasajja bonna abeesunze okuganza abaana abatanneetuuka abakomyewo mu luwummula. Abaami abali eyo mutuyambe, let girls be girls. Muleke abawala babeere bawala, temubafuula bamaama nga tebannatuuka kufuuka bamaama. Mutuyambe era ye campaign gye tuliko eno eya 16 days of activism to end violence against women and girls. Temusuulayo gwa nagamba, mukuuma abaana kubanga omwana omuwala ayonooneka mu ddakiika ntono nnyo ate kati mwana atu n'ab'obulenzi bayonooneka mangu nnyo. So nze kyensaba abazadde abareceivings abaana ne ba guardians kubanga abaana abamu bafiirwa bazadde baabwe bonna nga bali mu bantu ababalabirira obulabirizi. Mufeeyo nnyo ku mwana awummudde, omwana mulabirire ate asobole okuddamu okusanga olusomo olujja.